Hello friends, mwasiibye mutya? Leero tugenda kuyiga nga bwe bakola reusable pad. Ndowooza mukalaba nga bwe kafaanana, kali just simple. Kaliko eppeesa era osibira eno mabega. Eno pad large oba extra large. Kati katutandike. Kakati bw'oba ogenda kukola pad weetaaga okuba n'ekipapula kyekino kiba bakiyita draft paper kw'ogenda okushepingira pad yo nga bw'egenda okufaanana. Weetaaga kano akagoye kalinga ka towel, kalinga ka blanket ndowooza mulaba engeri gye kali thick. Oba weetaaga akaveera, kano akaveera kano ak'aba baby. Oba weetaaga ka material bwe kati kaba kalinga ka PV, kalinga ka kaki, kalinga ka ginger. Kimanyi abasinga mumanyi ginger gwe batutuma nga tugeze ogenda okuzaala, oba weetaaga ginger. Osobola n'okuba n'ekitengi so long as ekitengi kya cotton. Then weetaaga ne kano akasuuka, kano ng'akasuuka ka baby. Jjukira kaba a bit soft nga bw'okalaba. Weetaaga pini, onoopininga wakawo. Oba toziyina tekirina buzibu. Weetaaga olukoba oba ruler. Weetaaga ne makansi. Kati katutandike. Kakati zino pad ziri mu size. Waliwo gye bagamba extra small, obuwanvu ebeera 7.5 inches, 7.5. Kati inches zino zibeera nnene ku lukoba ne ku ruler yo. Bino byolaba ebinene ze inches. Then buno bwolaba obutono buno ze centimeters bwe butono. Kati tugambye extra small ebeera 7.5 inches, 7.5. Small ebeera 8.5. Medium ebeera 9.5. Large ebeera 10.5. Extra large ebeera 11. Kati nze ngenda ssomesa nga tukola extra large kuba ndaba extra large almost emu ne large. Difference ya 0.5 inches. Kati katutandike. Ogenda funa ekipapula okifunyemu bwe bati. Kubanga jjukira bw'oba okola pad, ekiba kweno side kye kiba ne kweno side. Kati twagala tukole omulundi gumu. Tushepinge kibe nga side eno efaanagana ne side eno. Bw'oba omaze okufuna ekipapula okipiningeko kuba tetwagala kitambule. Kyenerabidde bagamba ekyalo olina obba ng'olina empiso y'engalo ne wuzi oba ng'olina ekyalaani oba weetaaga okugitunga. Naffe leero tugenda kukozesa kyalaani. Kati tugenda tandika. Oba weetaaga n'osooka n'okola starting line. Bw'oba olina ruler ogenda kuba bukubi. Okube starting line eno obba ng'eri straight. Lwakuba nkozesa lukoba. Olina okuлекayoko distance eno waggulu. Kati nga bwe mbagambye tugenda kukola pad nga large, tugenda kukozesa obuwanvu 11. 11 jjukira tugambye ekigenda obba eno kye kigenda okubeera eno. Kati ngenda kapimira wano mu makkati wano we folding tupime 11. Nze mulaba nga bwe ntadde olukoba. Tupima 11. 11 zikomye wano. Kati era ogenda kuddamu era opime 11 eno kuba twagala tukole waka ng'ali neat ng'ate ali equal. So era oddemu opime 11 eno naye okubeyo line ojoininge. Naye tumaze ojoiningayo. Kati obugazi bwa pad bulina kubeera 8. Naye kati jjukira twafunyizaamu ekipapula kyaffe nga bw'okiraba mu twakifunyizaamu. So kati kitegeeza ogenda kukwata 8 ez'obugazi bwa pad ozigabanyemu emirundi 2 kubanga ekipapula kiikino kifunyeemu. Kitegeeza bw'okwata 8 n'ogabanyamu emirundi 2 oba ogenda kufuna mmeka? 4. So 4 bwe bugazi bwaki? Bwe bugazi bwa pad. Kati okumaakinga ezo 4 bwe zikoma tugenda funa amakkati ga jjukira 11 gye twapimye ng'obuwanvu. Kati amakkati ga 11 ebeera
5.5. Mulaba maximum 5.5 wano. Era ojja eno opime 5.5 kuba ziri buli obugazi twagala bumakinga makkati. Kati opime 5.5 ge gano amakkati ga paadi. Kati tupimewo ziri 4 ez'obugazi. Kyekyo ndowooza mukitegedde nga tupimyewo 4. Kakati ekiddako kya kushepinga paadi yaffe. Kati wano mu nsonda jjukira paadi tebeera box straight. Kati wano ogenda pimawo 1.5. Ndowooza mulaba gye nviira eno ewa folding eweefunyiza eno. Pimyewo wano 1.5, then ngenda kujja na wano wansi wano nawo mpimewo 1.5. Ndowooza mulaba kyenkola. Then nzije wano we napimidde 4. Wemba nzikirire wansi mpimewo 1.5. Waggulu nawo mpimewo 1.5. Ndowooza mukirabye kyenkoze. Wano osobola okubawo akalayini ne kaba dotted. Nga kali dotted kuba tugenda kujoininga. Kansubire muntegedde kati awamu wano zibeera 3. Kuva wano paka wano 1.5, kuva wano paka wano 1.5, 1.5. Kati bw'omala ezo zikola ogenda kujoininga okuva zino 1.5 zino ze wamaakinze wano ze mulaba. Ozijoininge ku eno 1.5 eri wano esooka. Kati oba olina ruula kwata ruulayo ojoininge. Kuva wano ku eno 1.5 ne ku eno okubewo straight line ojoininge. N'okuva ku eno 1.5 eri wano wansi paka ku eno eya wano naye era ojoininge. Ndowooza mukirabye. Jjukira tugambye ekiri eno side kyekigenda okubeera eno side. Kati neera nga bwe tumanyi nti paadi teba straight, tugenda kugiteekamu curve. Kati tugenda kupima 0.5 inches. 0.5 inches olaba olukoba lwo kano akagundi akawanvu kano. Kalaba kano ke ka 0.5. Bw'ojja wano ku 1 kano ke ka 1.5. Kati tugenda pima 0.5 inches. Olaba okuva wano we twatandikidde ng'odda waggulu. Ndowooza mukirabye ng'odda waggulu. Then kati tugenda kujja ku layini eno. Layini eno gye tukubye wano. Tugipime. Eri mmeka? Balaga eri 5.25. 5.25 kuba twagala funa makkati gaayo. 5.25 bw'ogigabanyaamu emirundi 2 oba ofuna mmeka? Zino z'oba ofuna ziba 2 point something. Z'ofunyeewo z'oba okola ki? Z'oba omaakinga. Kati gano ge makkati ga layini. Wano ku makkati ga layini era ogenda pimawo 0.5. Yeeno 0.5. Mukalabye? Kati kye twagala tukube kaavu. Ogenda kuba kaavu ng'eva wano eyite muno. Mulaba kyenkola? Twagala kaavu ejje eyite wano bw'eti etuuke kano ka maka ka wano. Eyite wano bwe bati. Kubeka kaavu kayite wano paka wano. Ndowooza mukirabye. Mulabye kaavu ye nga bwe ngikoze. Kye tukoze kye tugenda n'okukola wano wansi. Kitegeeza eno wansi ngenda teekayo era 0.5. Kati era wano wenkanankana na wano. Kitegeeza era wano twafunyeewo zaabadde mmeka makkati? Gali 2 point something, 2 point gali wano. Kati nawe era opimewo 0.5. So neera era okube curve eve wano. Kati eno paadi yaffe ndowooza mugirabye.
tugenda kusalamu tulabe nga bwe kifuuse, tulyoke tuteeke ku lugoye. Funa makansi. By the way, before okusala mbeera neerabidde, jjukira tugenda kutunga. Kati oba olina okulekayoko kye bayita allowance gy'okwatirayo ng'otunga. Bw'oba omanyi nti oli muntu okwatayo binene ng'ate oyagala nnyo okukola ebintu nga biri perfect, allowance yo gipime nga bw'onoogamba nti 1 ogisalireko. Naye oba si kyo, wano bwe tuba tusala wano tugenda kusala nga tulekayo allowance. Genda kukibalaga. Kati olaba peeni eyise wano, kati nze ngenda kuyisaako wansi nsiko weewati. Oza mulaba? Naye ng'era oba olina okugendera ku shape yaffe, tugenda salira ku eno curve. So neera bw'oba osala according to the curve. So era ndowooza mukiraba. Kiri somehow kikalubamukko, naye bw'oba nga okikoze kiba kigenda kuwa paadi ennungi. Maze osalamu paadi, kati kangifunze mulabe nga weegenda ofaanana. So yeeyo paadi yaffe, kuba jjukira nagambye ekibeera eno kye kigenda n'okubeera ku eno sayidi. Kati paadi ye ewedde, tumaze ogidraftinga, kati tugenda kuteeka ku lugoye tusale tugende tutunge. Kakati paadi ewedde, ekipapula kimpeddeko kino, ate nga njagala tusale lumu ne layina mulabe nga weebeera. Layina bwe tuba nga obuwanvu tukoze 11, layina obuwanvu tugenda kukola 9. Ndowooza mulaba nga wempima obuwanvu. Eyo ne bw'otalekayo waggulu space yonna yonna. Mulaba obuwanvu tugambye tugenda kukola 9. Pima mpola mpola kuba twagala tube n'ekintu nga kiri accurate nga kino bwe kivuddeyo. Tukuba akalayini. Obuwanvu tugambye bugenda beera 9, obugazi buli 3. Okola mpola mpola. So nawo kajoyininga kalayini ka 3. Kati bw'oba omajjukira nayo teba straight. Kati yo bwe tuba tugenda kushepinga tugenda kukolayo 0.3. 0.3 ezo bwezito olaba nga yenkutte luno olukoba. Eno y'ensonda. Eno y'ensonda eno. Olukoba olukwata bw'oti n'omakingayo 0.3 inches. Na wano n'omakingayo 0.3 inches. Ne ku zino ensonda n'omakinga 0.3 inches. Na wano 0.3 inches. Kati ko just okavingako something simple like this. Twagalako just simple curve. Naye nga nakeera oba toyagala kwemenya nti kola bwe bati, nakeera osobola okupapula okukifunyaamu n'opima nga wali bwe nakulaze. Kati netusalamu layina. Kano ko tekeetaaga allowance. Okasalamu nga ekali. Tuba oyagala oshepinga osobola era ofunyaamu bw'oti. Nga bwe twashepinze eri bwe twafunyizaamu nti ekiri eno kye kigenda obba n'eno. N'oshepinga lumu osobola ofuna shepu nga ze zimu. N'eno sayidi nayo n'okashepinga lumu bw'oti. Kati layina yaffe yeeno. Kati tugenda kussa ku lugoye. Kakati kano akantu kabadde katini. Katini sigenda sobola kakozesa. Osobodde ofunayo tawero enkaddekadde nga bw'ogiraba.
gyongenda okukozesa. Kakati ekipapula draft yaffe tugiteeka ku kano ka material akagumu, then n'ofuna pin. Kati kino kye kirungi ky'okuba ne pini, oba ne bw'oba olina empiso zino ezitunga z'osobola okukozesa n'oteekako, kuba tuba tetwagala waka waffe atambule. Kati tumaze okupiininga, ofune makansi, tusale. Kakati maliriza okusala, leero nsaze bwenti, kati ngenda balagayo n'ensala endala. Ensala endala ng'eno ekekkereza material, nze ngenda balagekkereza material. Kati kano kawedde. Kakati kano ke nasoose obbalaga katono, tekasobola kumala paadi ya large. Nina akamaterial akalala ke nfunyeeyo, ndowooza mukalaba nako ka cotton. Kati ogenda kukafunyaamu, tugenda funyaamu. Eno ye method esinga okekkereza material. Ofunyaamu okusinziira engeri nga gye twakoze patani yaffe eri. Ndowooza mujjukira nga bwe twagikoze. Patani yaffe y'eno, nayo n'ogifunyaamu bw'oti, n'ossaako wano. Olaba eno ewafunye gy'oteeka kino ekifunye. Kati olaba oli tugeze oba oyagala ssala paadi nga nnyingi, oyinza okuteeka wano n'osala, wano n'oteekawo ennamba bwe bati, n'osalawo nga 2, kubanga jjukira kino bw'oba ng'osazeewo kifunya kirina bbeera wantu nga wali folded bwe wati, nga wafunye bwe wati. Aye tokiggya wano n'ogamba nti oli kaakiteeke wano, nedda. Bw'oba ogenda kiteeka wano, oba ogenda kufuna okikole bw'oti then olyoke oteeke wano. Kati tugenda kupiininga, osalemu. Oba bw'oba oyagala kusala nga bwe twakoze kali akasooka nako, piininga osalemu. Kati nange kampiininge nsalemu. Kaakano mmaze okukasala nga bw'okalaba. Bw'oba oyagala osobola okukola emibiri ebiri, oba oyagala osobola kukola gumu. Kaakano kawedde. Kati tulina kano, tulina ne kali akagumu. Kati tugenda kusala ekiveera. Tukyalina ossala ekiveera. Nakyo era osobola okukola bw'oti. Method yonna ekwanguyira gy'okozesa, lwakuba nti eno method ekekkereza nnyo. Ekekkereza nnyo material eno method. Kati oba olina akantu bwe kati, nfoldinzemu emirundi 2, kamalageyo kano. Kiba kiraga nti bwe nteekako patani yange, eno wagenda sigalayo space. Kati osobola okukendeezaako bw'oti. N'okendeezaako, jjukira buli lw'okendeezaako eno obeera oseevinga ono material ali eno. N'oteekako, kiraga nti kikyali kinene, era still n'okendeezaako. Sinziira ku material gw'olina, ali mu shape ki, kw'oyinza osinziirira. Kati kano kajja tumala. Kati era ngenda piininga nsale, then tumale tusale layina. Kaakati n'ekiveera kiwedde. Kati kano akagoye ke nasaze ka luwewere nnyo. So kitegeeza ngenda ssala akagoye akookubiri busobole obba nga kagumumukko, kuba kano ka luwewere nnyo bw'okakomparinga kano. So ngenda ssala buno bubiri kuba kano ko nnina kaneneko. Kaakati material bwange bwe nninawo kano. Nzijeko zino pini mbalaga akalala. Bannange eno draft tetugisuula, kuba oba ogenda kuddamu okukola paadi eno gye weetaaga. Teweetaaga te kuddamu ku draftinga. Just ofuna kipapula kyo kino ky'otuuza ku kagoye okuba then n'olyoka n'osala. Tulina ekiveera, kino ky'ekiveera. Kati nabuno nabwo nina bubiri kubanga bwe nabagambye nti bwaki bwa luwewere. Kati tugenda kusala kalayina. Layina twakoze
ekipapula kyaffe kye kino, naye bw'oba olina ekigumu osobola okukozesa ekigumu. Kalayina twetaaga kano, kano nako kali soft. Kati ogenda kafunyamu bwoti, oba bwoti wagala just bubiri bwokka bwokka, ogenda kafunyamu bwoti osale obe n'obuntu bubiri. Kati kambase nga tumaze okusala layina mbalage nga bwe tutunga. Kati obeera omaze okusala layina ng'oggyako pini, ke kano layina bubeera bu pieces bubiri, osobola okukasalamu makkati, osobola okkaleka nga bwe kali. Ke kano kati obeera omaliriza, ogenda kukwata material wo ono atali oli akaluba, bwonna bwe wasaze, okwate layina ogituuzeeko kungulu bwoti ku kano, ogitungireko kungulu bwoti. Oba olina empiso y'engalo gy'oba okozesa, otungireko kungulu bwoti. Kambalage wano, let me pin and I show you. Otunge bwoti naye ng'olugoye olukutte bwoti, otunge nga weetoolooza. Kati katumale otunga layina then tujje tutunge ebirala. Kaakati tumaze otunga, bannange teweerabira okuggyamu pini, omakinga sure pini z'otaddemu oziggyamu. Kati bwe tuba tumaliriza otunga, kino ekiveera kino kirina bbeera mmakkati, kirina bbeera mmakkati wa buno obugoye, kiraba? Kati tugenda tunga, bwe kiba kigenda bbeera mmakkati bwe kiti, bino tugenda bifuula bidde eno emabega, kano ke kali wansi, nkalaba? Kalayina ke katunudde wansi, ne kuddako kino, then ne kuddako kano akaveera. That bw'obeera omalirizza okutunga bwe bati, ofuula bufuuzi. Kati ogenda kutunga nga weetoolooza, ogenda kufuna paati gy'oviirako, otunge nga weetoolooza bwoti. Kati olina okulekawoko space wano, ogenda tunga ng'ova wano okome wano, kuba tugenda kugifuula. Kati tunga, oba otungisa ngalo oba otungisa kyalaani, otunge okomewo tufuule. Kaakati maliriza otunga, pins tuziggyemu, bannange teweerabiramu pini, oyinza okwerabiramu pini naye okufumita. So makinga sure nti buli pini ogiggyamu. Era ndowooza obeera omanyi buli pini we wagitadde, so you make sure buli pini evaamu. Kati bwe tumaliriza, tugenda kusalaasalayoko buno obuyiseemu before okufuula, osalaasalayoko bino ebiyiseemu. Kyo kirungi ky'okulekayo kiri kye twayisa allowance. Kati paadi eba egenda bba nnene bulungi, eba teyeetoolako. Kati buno obuyiseeyiseemu obusaleyo, obusalayo mpola mpola. Kaakati wamala okusalayo nga tugenda gifuula edde kungulu, ofuula mpola mpola. Oba omaliriza ofuula, ofuna makansi oba kyonna ky'osobodde ofuna, n'otereeza ensonda, n'ogiyingizaamu wano ewali ekituli, n'otereeza obusonda ne busobola okuvaayo obulungi. Nga bwe mukalaba, kati wano we tufuulidde, mulabawo wano, ogenda kufunyaayo bwoti, ogenda kukafunyaako bwoti nga bwe nkafunyizza, otunge. Kati era bw'oba otunga ogenda tungirako ne kungulu ke tuyita top stitch, otunge obike ekyo ekituli, otungireko bwoti nga weetoolooza oba olina ekyalaani. Era bw'oba olina engalo ogenda tungawo wano obikewo, era osobola okkadecoratingako n'oyisaako kuno kawuzi kungulu, n'okkadecoratinga.
Kati katumalirize awo nzije tuteekeko eppeesa. Neerabidde luli nga mbalaga mbu twetaaga eppeesa. Wali we nabagambye mu bye twetaaga naye nga tulyetaaga. Kati katutunge tukole top stitching tukole eppeesa. Kakati maliriza okukatunga kafaanana bwe kati. Eno ye mabega, kuno kwe kungulu. Kati tugenda teekako eppeesa ofunya bw'oti. Eppeesa ligenda eno mabega. Osobola omaakinga n'ogamba ligende wano kuno, then wano oteekawo ekituli n'oyingizaamu wano. Ogenda tungirawo eppeesa wano, osalewo akatuli okatungireko ebbali n'ebbali oyingizeemu. Kati kanteekeko nange eppeesa komewo nkulage ng'ewedde. Kakati maliriza oteekako eppeesa. Eno padding eriko eppeesa. Kati bw'oba oyagala kwambala paadi ofuna nnika, then wano makkati oteekawo paadi bw'oti n'osiba eppeesa eno emabega. Omala ng'oyambala nnikayo nga oba weepaadinze bulungi n'owedde paadi nnene bulungi. Kati abamu bagamba engeri y'okugyoza. Oba omanyi nti nno zino kkala tosobola zimaintaininga, ofuna colours eziridde nga bw'ogamba black, maroon, brown. Naye okugyoza bw'oba omaze ogikozesa ogenda sooka oginnyike mu mazzi esooke eveemu omusaayi, then bw'omala olyoke ogyoze ogyanike olyoke weeyambalire. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you.